Tewulira batembeete erimu ebintu kamaala ebikoleddwa n'ekigendererwa ky'omwana w'omuntu okubeera mbu ng'asomooza Katonda nti naye asobola okwekolera ku buli kimu. Kyokka ebimu ku bintu bikyalemeredde ddala omuntu okukola oba n'okumanyira ddala engeri gye bibeerawo gwe mukko ogukuuma omuntu nga ssa era ng'abagezezzaako okwegeraageranya ku Katonda baludde nga bawadaawadako ku nsonga eno y'okwekolera abantu abaabwe kyokka nga buteerere. Bano bwe batyo oluvannyuma lw'okulemererwa okweweesiza abantu abaabwe baasalawo lwakiri obutasemba nakyo baaluze abaana mu ngeri yawukana ku ngeri bano gye babeera mu mbuto z'abannyaabwe okumala emyezi 9 balyoke bazaalibwe. Kino njagala okukutegeeza nti bakikola n'ebigendererwa eby'enjawulo omuli n'okutumbula emizengo ebisiyaga abyegattamu we basigaliza omwaganya gw'okufunayo ku baana bwe babeera baagadde. Ekintu kino eky'okukuliza abaana wabweru w'ennabaana z'abakyala kirudde nga kigenda mu maaso kyokka mu kiseera kino abasajja kankugambe muganda wange bakyusizza ekyeso era nga ky'ogenda okulaba naawe ogenda kutya ensi gye tugendamu eya New World Order. Kakensa Hashem Al-Gaidi okuva e Berlin mu Bugirimaani yavaayo n'enteekateeka ey'ejjalulizo ly'abaana nga boolaba obukoko bwe babukola lino nga bwaguuga mu bagenda okwaluliza abaana mu nkola eya tekinologiya. Ekifo kino kya mulembe nnyo era nga kivudde mu kunoonyereza kw'abannassaayansi okusussa emyaka 50. Kino kigambibwa okuba nti kigenda kuyamba nnyo abakyala abalina okusomoozaako okusitula abaana mu mbuto zaabwe saako n'abo baafuna obuzibu ne bafiira n'abaana zaabwe kuno nk'ogasse n'amawanga agabadde obubi mu bungi bw'abantu okuli Japan, Bulgaria, South Korea n'amalala. Kigambibwa okuba nga kino kigenda kuwa abazadde omwaganya okufuna abaana nga bawe bennyini okuyita mu kugiwako enkwaso n'amagi songa era bano bagenda kubeera n'omukisa okusalawo ku bintu bye baagala okubeera ku baana baabwe muno nga mulimu obuwanvu nga bw'ogenda mu jjalulizo lino obeera waddembe okugamba nti waffe tukooye okubeera abampi bw'otu n'osaba omwana okubeera serugooti olumye kuba okukyala baludde nga babayeeyo obwakafuupi songa abazadde basalawo langi y'abaana kw'ossa n'ebitundu by'omubiri ebirala okuli emimwa amaaso obunene bw'omutwe ennyindo n'ebirala kwe kugamba nti nga bwe weegomba ennyumba yonna n'ogenda ow'omukubi wa pulaani n'omubuulira ekika ky'ennyumba gy'oyagala era ne bw'atu n'agikukubira ne mu nkola eno gye njogerako emanyiddwa nga Ectolife abantu beesalirawo enkula y'abaana bye beetaaga ekintu ekireetedde abamu okwesonga nga bagamba nti mu nsi empya temugenda kubeeramu alinnya ku banne nti alina abaana abalungi. Mu ngeri y'emu abazadde katimbu bagenda kwesalirawo ku magezi agalina okubeera mu bwongo bw'abaana nga bw'otyo obuulira b'ejjalulizo nti omwana njagala asaza nnyo oba ali awo medium. Ejjalulizo lino lirina zirabalatole 75 nga buli emu erimu ebibakuli ebiringa zindabaana ebituuka mu 400 so nga buli kimu ku bino ebibakuli tekinologiya kirimu akiwa okubeeramu embeera ddala ng'eyo ebeera mu lubuto lw'omukyala kwe kugamba nti omwana ng'ali mu kintu kino abeerera ddala ng'ali mu lubuto olw'omukyala. Ekifo kino kibalirirwa okuba nga kirina obusobozi obufulumya abaana abatuuka mu 3 buli mwaka. Ekintu kino abasajja bakimaliddeko amagezi kubanga buli kibakuli omubeera abaana kiriko zisensa ezeetegereza embeera y'omwana yonna omuli enkuba y'omutima enzisayi ssaako n'engeri omukka gw'obulamu gye gutambula mu nda ye. Ekifo kino kitambulira wansi w'enkola eya artificial intelligence era nga buli kantu konna akatali kalungi olubeera ku mwana ng'ebyuma biweerawo alipoota mu bwangu ddala. Omusajja kaleeta nkola eno agamba nti ebizibu bibaddewo ng'abakyala okuvaamu embuto n'abasajja okuba ne low sperm count byakufuuka lufumo so ng'era agamba nti omuntu waddembe ng'ageze ku kyuma okumuteeramu omwana okutegeeza abakugu ku ndwadde ezibeera zibalondoola mu kika omwana ono ne bazimuziyirizaawo obutazisikira naye. Ekirala ekigenda okusikiriza ennyo abantu okwettanira enkola eno kyekyokuba nti mu kyuma mubeera omwana mubeeramu kamera eraba buli kimu era ng'eneesobozesa nannyini mwana okulondoola buli kimu ekibeerawo ku mwana we ne bw'atabeere mu kifo ekyo ng'ayita ku app bw'atu gy'ateeka ku ssimu ye kwalabira ebifaananyi bya buli kimu ekiba kigenda mu maaso so ng'abaana babateerako obuyimba bwe bawuliriza nga bakyali mu bibakuli era ng'omuzadde yeerondera obuyimba bw'abeera yagala omwana we awulirize. Alipoota y'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu eraga ng'abakyala abali mu 30 be bafa mu nsi yonna buli mwaka ku byekuusa n'obuzibu obufunimu abakyala nga bazito era nga kino kireetedde bangi okwaniriza enkola eno eya Ectolife. Kyokka nga maliriza kino kikulu tombuuza nti ekyuma kino kiri luddawo ogende weefunire ku mwana gw'oyagala kubanga eno konsepti ya Hashem Al-Gaidi eyeefaananyirizaako ku bintu ebirebekera mu katabo aka Aldous Huxley akamanyiddwa nga Brave New World akafulumizibwa mu mwaka gwa 1932 ye Al-Gaidi agamba nti buli kimu kyaggwa dda bulungi okukakasibwa. Nze Ssente Zakajubi.